Alright, akatambi kano kalaze nga kiraga nti nno Sheebah Karungi abadde agaanye okuwa faani ono ennamba ye ey'essimu. Byengenda okubeera nga nkulagako ko Sheebah abadde ne Winnie Nwagi mu kifo ekimu, ate nga ye Asdick Vocals kw'ossa ne Ava Peace beekoze munnange ate ebintu bannange ekibadde mu katambi kubadde kweriisa, ate nga Spice Diana kyali mu kwekola munnange ate wali e Rwanda kikambwe nnyo. Ngenda kubeera nga mbikulagako ko mu maaso awo. Bampita Jaminati nno nsinza ku Jaminati Yugi, wabula kansukwe nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Kaakati nno nkutandisizza n'akatambi ka Sheebah ke mbadde ndaba akabadde katambula wali munnange ate ku mukutu ogwa TikTok. Ddala ki ky'olaba ggwe? Mu kusooka nze mbadde ng'alaba nti omwami ono abadde ayinanga ky'amulaga ky'alaga Sheebah nga bw'ogezaako okulaba, naye ate ndaba nga gye bigendedde munnange ate okuggweera oba ebadde nnamba nga gy'abadde amusaba. Give it up for the amazing African band. Woo! A shout out to Vicky Band as well. Oba ebadde nnamba nga gy'amusaba ng'amugamba nti nsaba ku nnamba yo wano muganda wange. Abadde ne Winnie Nwagi era nga bw'olabye munnange ate Sheebah Karungi esayidi awo. Kaakati nno sigenda kubeera nga ndwawo, wabula kankongereyokko. Nkongeddeyokko wali ku Ava Peace kw'ossa ate ne Asdick munnange ate Vocals. Beeguddeko munnange ate ne Ava Peace wano mu katambi, naye ekibadde mu katambi kubadde kweriisa. oyagala kasita amusoga nti nkwenda yakuwa ssente Kubadde kweriisa, kibadde kikambwe nnyo nnyo nnyo. By the way, ndabyeko ko obutambi bungi nnyo nga buli mu kutambula. Ava Peace kw'ossa ate ne Asdick Vocals ne ngamba oh my god. Naye nno kankongereyoko awo, nkongeddeyoko ku Spice Diana yabadde munnange ate ne show wali e Rwanda, wabula atulaze wali ng'ali mu kufuna munnange ate breakfast nga bw'ogezaako okulaba. Muganda wange ekifo kibadde kirungi nno nga bw'ogezaako okulaba. Actually ndowooza kansukwe nkuzanyiremuko. Kw'ossa n'ebyo ebifaananyi nabyo bibadde bikutte munnange ate akati, wabula nga ebiseera ebisinga nti no Spice Diana ateekinga nnyo munnange ate time n'akola photoshoot ze era nga bw'ogezaako okulaba okulagako ku bafaanizi be ki ekigenda mu maaso munnange ate ekiba kitambula ku Spice Diana ku sayidi y'emu, era abateerayoko n'obutambi. Actually ndowooza nga kulaze akatambi, obutambi bungi nnyo bubadde butambula wali nga kyali mu kwekola munnange ate e Rwanda, bambi abadde yeeyagala okamalako obumazi. Kaakati nno ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi. Ebisigadde byonna just bitulekere, tujja kubeera nga tubikutuusaako kasita obeera ng'osubscribinze.